Popin Media. Kino mukamba nga omuluka kyekyalo ekisoboka okusalawo bwekisalawo twakisazeewo tekiri ku likodi beyaza bwasalawo okuwa omuntu akalulu bamuweera ddala baba bamwagalira ddala yenna. Abantu abamu bwe bamala okulonda ba pulezidenti ne BMP akawulu kano akalwa ku gavumenti akeero C5 ne bakansala nebeero C3 ne bakansala abamu bagaana ogenda okukalonda. Naye akawulu ke mugaana okulonda akawulu ka chairman wa district mu mateeka yabeera political head wa district y'omukulembeze ali ku ntikko mu ntambuza y'emirimu ku district era yaba akolera district yasalawo oba district enaatambula etya oba etya era bw'owulira emberebezi mu district nga nnyingi emirimu bagitunda ettaka baalibye egindi bino byakoze bitya amakubo bagakoze si bulungi ebizimbe byagudde omanya political head wo wa district aliko akabuuza ensonga lwaki tujja gye muli okubanyonyola ebintu bino mubitegeere musaleewo ekisinga okubeera ekirungi olwakayongejja ey'emyaka 5 akawulu kaako akamu koolina kasalawo kinene nnyo Kayunge n'abeera etya emyaka 5 egikola ki egijja ng'osalawo ebintu bitambule nga bwe biri byobadde owulira ebyo omwana yayalese miliyoni 8 okumuwa omulimu n'omulimu n'atagufuna ne watabaawo kibaawo omwana yalese miliyoni 15 ng'ayagala omulimu n'atagufuna bw'oba oyagala bitambule nga bwe biri oyinza okusalawo n'ogaana okulonda oba n'olonda oyo abaddeko n'ogamba ebintu nga bwe twayibala bwe bikola ki bwe bitambula tubireke bitambule bwe bityo. Basebe ne bannyabo amakubo gaffe mpiseeko mu Nazigo muno ne Kangulumireyo nabaddeyo ne Galilaya ne Bbaale ebimu ku bizibu bye tulina mu Kayunga nsonga y'amakubo. Amakubo agakoleddwako tegakoleddwa ku mutindo ogumatiza. Ekkubo bagamba nti lyagenzeko emiliyoni 12 twagala olituukeeko ng'amazima gennyini emiliyoni 12 ozikola ki ozirabanga kweziri sikugamba nti ekkubo lya miliyoni 12 naye ng'ate enkola yalo efaananagira ddala n'oli eyakoze ekkubo ly'eggombolola emiliyoni 15 ng'omutindo gwe gumu tekuli malamu ebigoma basuddeko we baagala n'olumu bamanyi okubisuulamu obusuuzi ne batambula ne bagenda ng'eri ennyondo baali bakabisuulamu enkuba bwe yajja n'ebyerawo n'ebitwala babadde bakaaba kumpi omwaka mulamba ko baali bakalijjako omukono ate enkeera ebigoma ne bikola ki naye juzi bikansanyusa abantu beeyo beekalakaasa ne bakuba emmeeza tewaayita wiiki emu ng'essente tezirabise sigeze sente zibaayo naye kisinziira kwani akubye emmeeza so tetubakunga kyo bantu kwekalakaasa naye bwe kibanga kyekisembayo embeera okuterera mwina okola ki okukikola teteetaaga kisanja kijja kuggwako nga tukyalina ekyalo ekirina nayikondo etya emu twagala nayikondo wakiri ekyalo nga kirina nayikondo mmeka omuntu akaabe nti eri eriwala naye nga weeri okusinga bw'obeera n'emu ng'eri mu senda naye nga bwefa buli omu kaba kakoze eki kaweddemu so twagala okulaba nga twongera ku mazzi mu kitundu kyaffe ebyenjigiriza nabyo twagala okukwatako okukwatirako amasomero gaffe ate tetugenda kukwatirako masomero ga gavumenti gokka n'amasomero g'obwannannyini kuba amagombola gagenda ne gasoloozaayo omusolo n'ebirala naye tebalina kye bazaayo twagala kusaawo nkola naye zinaabadde sike 3 buli ku ssomero lya private naye nga wakiri bimwaka gwa byansimbi ziddayo abantu ne bakakasa kituufu essente zaabwe gye ziraga zirina kyezikola kubanga abaana bano tekuli mwana wa private na wa gavumenti bonna baana ba ggwanga lino Uganda oba asomera ku private oba asomera ku gavumenti erega bw'ofa ku ba gavumenti bokka abasomera mu gavumenti aba private n'obasuula eri obeera nga agamba nti bali abaana nabo ba private si ba gavumenti
so twagala kusaawo nkola eyambako mu nkola eyo bweri